Phoebe, webale mukwano bannange mukyala Nzora ampeereza package y'abagole. Congratulations, Chosen Becky, her name Mr. Sekaja Professor. Finally, abazaddeyo omwana ow'obuwala. Nkugambye amawulire gassanyu Kibuli Hospital. Ba celebrities ab'enjawulo bazze ne bamusurprise nga mbakuletedde mu maaso Phoebe wamu n'abalala. Oh my god, tebamusuuliridde bamubeeredde. Onyongera okujjukiza video eno soko gimpereka like ndala ba fans ba Chosen Becky oba omaze subscribing ofuuke part of this family. Olunaku olwaleero nga bwe nkugambye Chosen Becky finally azadde bouncing baby girl. Nkugambye amawulire gassanyu Sekaja yenna atatudde. Njagala kupulira zino video ombulire beddira mulowooza banno laavu yaabwe enaasingako ku y'omukulu amanyikiddwa nga Amiri oba Chef Amiri. Ogenda kutulira mu comment section. Video ne very emotional. Kyovula mbaga musubscribing ngenda baletera videos nyingi nnyo okusingako wano. Ngenda making sure ni Chosen Becky tumufunako interview atubulire beddira experience ye. Imagine omuntu yazadde just 4 hours ago naye kati ali mu kukuba amazida yenna musanyufu. Oh my god, beddira Katonda ayagala ono mukyala. Sokolabe video awa full video nga bamusurprise nga wali Kibuli Hospital. Phoebe, webale mukwano bannange mukyala Nzora ampeereza package y'abagirls. Banne, thank you so much to Phoebe mukwano, webale for all the comforts. Phoebe nno tubadde tuli ffenna olubuto lwonna okuva lwe yazaala mugundi mutabani wange oyo, anti oyo mwana munnange yebba wa Nakajja naye ogabagaba omwana wange gundi kimu bibiri webazadde baby this easy ate oyagala mugaba eyo omwana wa Nakajja omwami waffe tujja munona. Webale nnyo mukwano, webale nnyo Nazaala asiimye. Thank you Phoebe. Bambi Phoebe webale okubeererawo muno. Kati njagala olaba amazina Sekaja gamukubidde. Oh my god, ono omusajja ayagala nnyo Chosen Becky. Oyinza okulowooza ba twin. Sokolabe sirina omukwano guzimba kalina naye ate ogwasa ettaala mulina mukwano nywa njagala kuzimba kalina lwaki wampa kusoda gwakooko kati gwogutugasaaki ogwa kalina sawa zino soda yakugasa njagala kalina sagala nakabere wagundi wafujjo obadde tofugika ng'oli lubuto ate ndowooza dde sebo olumaze oza batandikiddewo okunjoga naye kamuwe era nze wokanyweredde sitaddeewo wawadde okwata esimu teeka kanywe okamalemu sirina omukwano guzikale kale bebigapamu. nze ku ngeri gye ndabamu ebintu bano bo wakuluno bagenda kuwangala. Ogenda kutuulira ebirozo mu comment section. Naye njagala okulaba essaala omukulu Sekaja ne muganda we gye batoledde omwana ow'obuwala Chosen Becky gwe yazalidde Professor Sekaja. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, nsaba kasukali kange kano ukawe emikisa mu nsi muno. Ya Allah, nsaba kasukali kaffe kano ukawe okuganya mu nsi muno. Ya Allah, kana tekalaba ku bwavu. Ya Allah, kano kawe eddembe katuwulire bazadde baako katwegombese tegombesa abalala. Ya Allah, nsaba kana kaffe bwe kaba kawezezza emyaka 2 bakakuba embaga. Ya Allah, nsaba kana kaffe kano bwe kaba kakuze katulabirire naffe katweyagaze n'abantu bonna batulinaanyi kabafeeko. Ya Allah, webale tuwakyengera kino tusiimye tusiimidde ddala tuwa obulamu
ne mikwano gyaffe ne bazadde baffe ne baganda baffe ate tutakirize ab'emitima emibi webali kuswaza abo ya Allah ababadde balowooza nti tekijja kuba Alright, bingo tubitedde ku mabbali omukulu Mati Baba avuddeyo n'atabukira Byebecool avuddeyo n'ategeeza bannayuganda ndino omukulu ebyadala ye mu kusasula mu tukonogamu njagala kumenya ebirozo bye mu comment section ku ngeri Byebecool gy'ayambamu abantu n'azimbirirwa ennyumba oli n'amugulira emmotoka golowooza miliyoni 2 miliyoni 3 esobola okumulema okusasula mugenda bwamumbulira mu comment section mulowooza ono Mati Baba byayogera gyebiri oba just naye agezaako okufuna amasannyalaze ku Byebecool bera ngombulira gwatana subscribinga wegatte ku mukutu gwe guno nandigambye nti alina empisa embi sajja si mulungi nnyo embeera ze muntu mubi nnyo naye omuntu olwa naye omustadinga n'omanya kyovola n'akaviri akasembeyo nga wogambye sinze yakakoze takyajja wano takyasobola kujja wano olw'ebyo bye yankola ne tusalawo twawukane ngobanja sente n'okoowa era ebyo byaliwo ezo scenario ezaaliwo ezo mu quarantine sente ze nali mubanja nazimulekera kuba namugamba nze ekintu kyenkoze mukyalawo ne famire yo sina sente zenzijjeeko sente entono nnyo zembajjeeko singa mubadde ku saluuni kandi badde kakadde ne bebo mpadde mitwalo 35 eginywa na chai mitwalo 35 nkoze ku bantu 12 anyway obulamu obw'ebbeeyi babwagala naye ate tebasobola bumaintaininga nga obimanyi nti omuntu ayinza okujja wa maati n'asalirayo enviiri omulundi gumu waba akuwadde emitwalo 5 ogwokubiri agamba ate kyali wange nja kupostinga kwegamba obulamu tebasobola bumaintaininga simanyi kye bagenda kukola naye obulamu tebabusobola Byebecool namusalanga olw'enkolagana gye nalina ne manager we gwe bali bayita Josh kwenafuna trust kuba Josh teyali muntu muzibu mu bya sente nga Josh emutugo gangenda kukolako emitwalo 3 ng'osaaga n'azikuwa nenge ekintu ky'okukoza kya mitwalo 5 kati kwegamba Josh yazimba nnyo trust erinze ku Byebecool yajjanga musala busazi nviiri naye ng'oyinza obanja essente n'okoowa talina magezi kuba enkolagana yali esukka sente naye yakulembeza sente nze nali mubanja musalidde emyezi 6 tansasula mubanja miliyoni nga 3 nzirese naye yakulembeza sente. Alright, bwetubiteeka ku mabbali ate ye King Saha omukulu amanyikiddwa nga Godfather avuddeyo n'amulabula n'amugamba nti no yo Palaso omuzimu gw'okufa bweguli mu kubeera nga gumutambulirako era anytime from now anaatera okufuna ebizibu. Njagala kumanya ebirozo byemmwe mu comment section nawe mulowooza Godfather byayogera gye biri oba just naye anoonya amasannyalaze ye buli kitookawo ku social media aba ayagala kukibuukira. Bw'atana subscribinga abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palaso. Palaso. Kendeeza kabampaane. Ekyo nja kikubuulira. Nga nkubuulira mazima. Iwatali agenda gaggamba. Palaso kendeeza kabampaane. Omuntu yenna akuwa amagezi we branding nga bandist mu Uganda. Eno Uganda sa America. Teri yagezaako kukola linnya lyo yagala gezaako kukola nafuna omukisa ogwalwala. Teri yagezaako kukola linnya lyo yagala gezaako kukola nafuna omukisa abe wabe ne bamujjanjabako.
Babolaka, Boiruku, Kato Musege, Boi Kisenyi, Zebula Mando, ono Sobi, Radio, buli muntu yenna batupaka bani, buli muntu yenna gezaako kwe brandinganga nti ye reda ina disciplinary ye tuka ne maliriza buli kimu teyafuna mukisa gwalwala. Timu ye mukuma yakera kumachanga mukama waabe bagenda muteekayo butesi. Palaso weddeku. King Saya je jambia, it's right. Na yani yabadde musaako. Kuyajijiddeyo ayina record ki era amanyikiddwako ku ki era omwaka oguwedde yakola ki bw'aba muntu yagaye muzanye stanti bwati oyo muntu akoye ku nsi halabo oyinza owangaala ekinene nnyo ku ye kyakwagala owangaala ayagala kukusiiga nziro obeere nga tokyalabika obulewo gyetwagamba aliyeni atuuse okwagala okwebuulirira nga takyasobola sigalawo musicale kubanga brand yagikoze nga music watambulira ku fujjo bwe yava ku fujjo music n'amalawo. King Saha gwoliko ekyo nkubuulira mazima. Palaso video kanjitwale ku YouTube Godfather Yogi, kanjitwale ku YouTube Godfather Yogi, yoba ogisanga.